Polisi ya Jinja Road ezinzeko woofiisi za munansi wa Nigeria Charles Lambert Nyabwiko nesigala neragira ne babadde akozesa okuzifuluma. Kidiridde Nyabwiko okukwatibwa ku Lwokubiri lwa wiiki eno ng'ateekateeka okudduka mu ggwanga oluvannyuma lw'okufera bannansi abasoba mu 5 n'abaggyako ssente nga basuubiza okubafunira emirimu mu mawanga ag'ebweru. Abasirikale nga bali ne RDC bajja Nyabwiko ku poliisi eya Jinja Road gye babadde bamukuumira n'atwalibwa ku kizimbe kya House ekitintale kwe yateeka ofiisi za kampuni ye eya Development Channel kitintale ng'ali ku mpingo. Even when they stopped you from working, you continued asking people for money. They just froze our account. No court order, no letter, no proper anything. There was no procedure in it. Abasirikale nga bakulembeddwa omuduumizi wa poliisi ya Jinja Road Joram Muchunguze beekebeza ekifo kyonna ne batimbulayo n'ebipande byabadde yassaamu okuli n'ebendera z'ensi ez'enjawulo zaabadde akwesanga akatego okusikiriza abantu. Mu woofiisi ye era baliko ebiwandiiko bye bazudde omuli ne densite z'abantu abadde ng'ajjako ensimbi nga bino byonna poliisi ebitutte ng'ebizibiti. Nyabwiko ng'ali ku mpingo asiiwuusa empisa n'avumavuma abasirikale nga babategeeza nti ayambye abantu bangi abasukka 50,000 ng'ayita mu kampuni ye ng'abafunira emirimu. What treatment is that? Let me talk of the simple way. I'm a person like you. I'm a human being with rights. Can you sit down? My friend, I'm not the one that's going to keep quiet. Can you sit down? Beat me up. Can you sit down? Hit me. Can you sit down? RDC Burura avumiridde ebikolwa eby'ekifere ebigenda mu maaso mu ggwanga n'alabula n'abantu okwegendereza kampuni ezimerukawo buli olukya. At the same time, he's British. But when you see his record, even in Kenya they are looking for him. South Sudan they are looking for him. He can't go back to Britain. Alagidde buli muntu eyaferebwa Nyabwiko agende ku poliisi ya Jinja Road agulewo omusango balabe nga bafuna obwenkanya. So tefaana abantu babulijjo balaba ebintu bw'ebiti nga bibeerawo batuwe information. Abamu ku bantu beyafera olutegedde nti akomezeddwawo ku woofiisi bakuŋŋanye ne bamulangira okubabba ssente mpitirivu ate n'atabayamba. Ate kya Museveni ne tugamba nti awo tulina nafe okufuna naye tugenza okulaba ate kyatubbye kinene nnyo. Museveni atuyambe abantu nga bazze okutuyamba ate nga batubba. Musajja abadde mukubi yatubbye. Bagala kumba Bannayuganda batumalemu kutuusa wansi. It must not happen again. Mubamulumiriza mwe muli n'omuwala Nisha Naronkuuma ng'ono agambye nti yamuperereza agula emigabo 30 mu kampuni ye nga buli gumu yagugula ku kakadde kamu kyokka nga kati afiiriddemu awo. Bajja ne batugamba ogula omugabo $1,000,000 kati $1,000,000 nga bakuwa iPad kati iPad ezo nga Sudan zitunda $5. Singa ali financial institution eno ngeri regulated by Bank of Uganda saawa eno twandibadde tugamba gavumenti eririre ki Bw'agiddwa ekitintale aziddwayo ku poliisi ya Jinja Road gy'akyakuumirwa. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.